mu nsimbi eziteekebwateekebwa okubaweebwa mwami Museveni. Kanojje Kampala wali weegomba Bobi Wine. Abafere leka nkwanjuli Ham Connect UG ye kampani egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina, jangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakuli room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 755936 ne noti 7551559193. Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo. Webale nnyo webalire ddala gy'osinza okuba nga totulaba. Nze Big Bro Jamal Nakaseke. Kaswente ebintu bitambulira ddala bulungi nnyo. Nkyali ku nsonga ya Eddy Musuuza ne His Excellency Bobi Wine engeri gye beetwalamu kale ng'olaba akiinamu engeri gye kirimu sponsor oyinza olowooza kirimu sponsor naye kale ebitukakatako okujja nga ne tubabuulira kiki ekiriwo oba ki ekitambula. Mwebale nnyo mwebalire ddala subscribinga genda okomentinge wansi mu comment section. Nyina kyembuuza ekibuuzo. Eddy Kenzo obusungu obujjawa. Eddy Kenzo lwaki otuuka okwogera n'ekintu oyina ebintu ebimu bye weerabidde waliwo otuuka okwogera ng'oyogeza busungu ng'ate oyogeza kugamba bukyayi ng'olina engeri gy'oyogeramu. Munnamawulire bwe yakubuuzizza nti nno walabye ku kintu kya Bobi Wine ekya Bobi Wine bwe wali ositusinga okushoyakingisa ogenda omubuuzaako n'ogamba sisobola kusituka nga lwaki musitukira biki. Anyway tusobola okukiteeka wabbali naye ffe abatunulizi b'ensonga engeri gye tukulabamu tujjukira bulungi nnyo mu kuva e Masaka ebintu nno kankubulire ebibyo Eddy Kenzo biri ku records oba tokimanyi ebintu byo biri ku records olw'ensonga mu kubeera ku records tutegeeza ki tulina ekintu kye tutegeeza nti Eddy Kenzo ebintu byo biri ku records. Okubeera ku records bw'ova e Masaka n'ojja e Kampala wali weegomba Bobi Wine nga ye muyimbi gw'owulira gwe weegomba okuva e Masaka okujja e Kampala era waliwo competition ezaaliwo n'oyingira music watuuka wagenda mu studio eya Bobi Wine e Kamwokya nti Bobi Wine yali tafaali ddene nnyo era tafaali ddene nnyo mu kujjako kwa music mu career ye. Waliwo oluyimba lwe wayimba ne muganda wa Bobi Wine gwe bayita Big Wine. Oluyimba olwo baluyita ya nnimba. Oluyimba olwo story yalwo ffe abamu twaliwo twali tutambula era nga tulaba ebintu ebigenda mu maaso. Bwe wagenda mu kulikodinga ate ne kyeyongera n'osupplementinga gwe kennyini n'oyongerako nti Eddy Kenzo gwe kennyini ogamba Bobi Wine singa si Bobi Wine singa siri mu music. Bobi Wine yakuyamba kakati mbuuza olutalo n'okusika omuguwa ye n'okubeera ng'okozesa obusungu n'okukomerera pulezidenti wange kiki? Eddy Kenzo jjukira bulungi nnyo nti wagenda mu studio ya Parliament yali alina okuba ne Washington awo bwe wagenda mu studio oluyimba lya nnimba okola oluyimba olwo Bobi Wine yalukola era yalimu mu studio. Baproducer baali batambuddemu if I'm not mistaken bwe mbazijjukira bulungi. Mu kutambulamu Bobi Wine n'agamba tukole gwe ne Miki ne mudda wali ne mukola oluyimba ya nnimba. Oluyimba ya nnimba njagala okijjukire bulungi ensi yonna ne byonna by'oli ne byonna by'okola watandikira ku ya nnimba. Oba ntegeerekese bulungi. Ya nnimba gwe watandika naye. Era mu kuva olwo wasimbula
toddanga mabega okuva watandika ya Nimba ne Mickey Wine ogamba tugeraageranya amaanyi ga Kyagulanyi ne Favour Katonda gye yamuwa y'okubeera nti nno oli awo. Ebbanga lizze litambula. Bw'omuitinga President Yoweri Kaguta Museveni, that is 2019. Omulundi gwo ogwasookera ddala omuitinga President Museveni. Obulamu bwo bwakyukamu. Olwaleero twandibuuzizza bwe wamiitinga President Museveni Entebbe mu Lusembyeyo ng'oli bw'omu, miitingi yalimu ki kuba nakyo tokyogeranga kukireetera mu Federation. Wabula tumaze kulaba bulabi nga ssente bilioni 13 nga batandika okuzikuba okugamba nti bagenda kuziwa Federation. Bukya lubanga lwa Mindi, abayimbi bangi abadde baagala okugenda ewa Museveni. Mwami Museveni, abayimbi abadde baagala okugendayo, buli omu alina by'ayagala oyisaawo nga ggwe ebyo w'obiyisizaawo. Kubanga kati ffe tolinawo wotugambira nti ekyo ekintu sometimes kijja oluusi tugambe nti nno waliwo tulengerera ng'eringa diversion. Kubanga nze nakibagambirawo mwenna abandaba from day one nenkyogera Kyagulanyi abayimbi mwenna ne bwe mwegatta ng'ali bw'omu ne basiba Kampala ne babateeka mu Kampala mwenna abayimbi mwenna mu Uganda Kyagulanyi naye ne bamuwa bbandi ye. Otegedde bulungi nnyo, ne bamufulumya Kampala, abantu bafuluma Kampala nga bagenda kulaba Kyagulanyi. Kitegeeza ki? Nti waliwo we tutuuka nga we have to accept, tulina okukkiriza ekituufu ekiriwo kubanga mwenna mukimanyi nti Kyagulanyi he is not our level. Kiyinza kubanza siri muyimbi, nze ndi muwagizi wammwe naye njagala mumanye ekituufu. Kyagulanyi si level yaffe. Kyagulanyi alina level gye yabasuumuukamu mmwe abayimbi. Era bw'okera ku makya gwe n'olowooza nti Kyagulanyi akyali mu level ya kuyimba, wabula omulaba ng'omuyimbi, omulaba nga munnayuganda ono owa bulijjo, oba omulaba nga munnayuganda omuvubuka yenna nti ayingidde ebyobufuzi. Gye bali bangi abavubuka bayingidde ebyobufuzi, like so waliwo kyali wange bamuyita Ronald Derrick ali ku gundi za NRM eyo, waliwo kyali wange, waliwo omukulu bamuyita Honorable Zaake, waliwo omukulu bamuyita njogera kuba waliwo omukulu bamuyita Joel Ssenyonyi. Tosobola kukeera ku makya bonna tulaba nti babaka era balina enkizo naye oli ye mukama waabwe. Bavubuka b'amaanyi era n'ensi ebawulira. Ntegeeza nti Bobi Wine tubeeko n'ebintu bye tukomako okumuggyamu. Just ife abamu ebimu ebitunyiiza nti lwaki tusobola okuvaayo ne tuinsistinga. Waliwo level gye mulina okukkiriza nti Kyagulanyi yabaleka. Ate mulekerawo mulabanga mu level ey'omuyimbi oba mmwe muli mu biki oba muli mu biki, level gy'alimu Kyagulanyi yabaleka. Bobi Wine yabaleka dda miles and miles. Gwe kennyini bwe wali ku Serena ng'okola show esembyeyo ebaddeyo Bobi Wine alyoka meeting Bebe Cool, Oweekitiibwa Katikkiro bwe yabali wakati. Gwe kennyini watuwa story nti music career yo Bobi Wine ayinamu omukono. Ebintu byo biri ku records, ebintu byo si byakuwaayiriza, tetuwaayiriza. Ojja kugamba bano ba blog oba bano ba analyst, ono ali mu kuanalyzinga naye ali mu kumbuulira fake information. This is fact. While I'm talking right now, information gye mbawa mazima kubanga biri mu records.
yabyogera gwobyogera ne tumala ne tukasalayo ne tukaleeta ne tukatereka bwakyogera Kyagulanyi singa teyali Kyagulanyi ali mu bulamu bwo musical ebintu byonna byonna endongo byonna gyokola Kyagulanyi yakuwa omukisa n'akuwa studio yakuwa omukisa n'akuyambako for promotion yakuwa omukisa n'akuyambako team yakuwa omukisa we watandikira ate neggulu enaafu nti wava buto wansi nga wegomba kubeera Kyagulanyi. Ffe kitumenya nnyo omutima olwaleero nga Kyagulanyi bw'omuddako n'omwogera n'otandika okumulengeza tuba tuwuliranga tuba tumenyese nnyo oba oli awo naffe ababadde baagala endongo kubanga tulina naffe abatwagala ate n'abatwagala tubaagazisa endongo ya Eddy Kenzo gye tuba twagadde ng'era bwe tulina omukulembeze gwe twagala nti Kyagulanyi tumala ne tumwagazisa abantu abatugoberera bantegerekese bulungi nti bwe bukera ku makya n'olangirira olutalo ku Bobi Wine oba olulangiridde ku Jamaalo bwe bukera ku makya n'olangirira n'ogamba nti kakati n'olangirira okwataakinga abantu bonna bonna abayaayaanira enkyukakyuka nze nange oba ontwaliddemu n'abalala be simanya abayaayaanira enkyukakyuka bayitirivu naye oba obatwalidde botwaliddemu abantu bangi okulya mulye sente muzirye naye temuswankula bwe tula ku lujjuliro lya naye toswankula leka kulagana ne neighbor nti walidde tolina n'amasavu ku mimwa olw'ensonga mugenda kulya muswankule mututame naye ng'ate mwerabidde muli ku maziga g'abantu muli ku ssente y'abantu muli ku musolo gw'abantu ogwo musolo gw'abantu mwe temulowooza mbuno bo balina ssente gye bazijja era bali mu kunojjola ku ffe ssente ne batuleega sukaali ne batuleega na buli kimu. Welcome to Victory School of Beauty and Hospitality Management. We offer courses like cosmetology, catering and hotel management, journalism, radio and TV presenting, fashion and design, decoration and many others. We are registered with the Ministry of Education and we are located in Nadete near the traffic lights. We have accommodation for those coming from afar. For more information or inquiries, call 0755 155 422 or 0704 293 729. Kayo mu bulango bwa bakama bange. Bingi bye mbadde nkyayagala okunnyonnyola. Njagala osooka okimanye nti wookera ku makya ng'omuntu gw'obadde weesiga, omuntu gw'obaddeko, omuntu gwe watandikirako, buli kimu omulabirako, buli kimu otambula naye, buli kimu okola buli kimu nga ye, please. Don't disappoint him. Don't try to disappoint him, please. Tetukukaka kugenda wa Bobi Wine. Naye the reason is ffe abamu tumenyeramu omutima. Bingi ebize bibeerawo. Kubanga concert eyo wakola concert n'okola ekyafaayo nti ebbanga Bobi Wine yali amaze nga tamiitinga Bebe Cool awo bwe baamiitingira era ow'ekitiibwa Katikkiro n'asobola okubeera ng'abakwasaganya bwe baba. Ntegerekese bulungi. Kitegeeza ki? Nti ebintu bya duniya muganda wange Eddy tebikwemazaamu. Bya by'olidde bwe kiba kyetaagisizza sirika. Omenya bannayuganda naddala abavubuka emitima. Bangi boomenya ffenna mwe tugendera. Mwe tuli ffe just kye twewuunya nti kakati appetite yavuddewo ey'okubeera ng'otandika okubaako n'ebigambo byeyisa okugamba ng'oli ku Kyagulanyi. Ate munaye olutalo we luva ffe tetulumanyi n'obusungu. Kubanga Federation gwe nga gwe omukulembeze of course etambudde. Tujja kuwaamu credit waliwo awatambudde. Naye ate bwe tuddamu ne tunoonyereza juzi nali n'abaana bapukaming abaana bennyini bagenda ku Federation buli lwakubiri naye nabo baŋŋamba nti ate babeera nga bafaani.
ntegerekese ate nabo babeeranga bafaani abawagizi nti bo baali balowooza nti federation ogenda kera ku makya obaleete ideas zaabwe n'ebirowoozo byabwe bibaluma mu ndongo bakola butya ng'oggyeko ekya copyright ekyobwannannyini obuyinza bw'ekintu naye waliwo kye bayita okubeera nga bakuwadde ebirowoozo byabwe bo nga bo industry etambula etya ku sayidi yaabwe. Okitegeera? Instead of okubeera ng'oyingira politics, ng'oyingirira omuntu ali mu kulwanirira omuntu wa wansi, nze mbadde ndowooza what you should do nga bwe wagambye oli president wa federation nsi yonna eggwanga lyonna oli president wa party munange waliwo kye weerabidde. Kyagulanyi twamulonda n'awangula, otegedde? Kyagulanyi twamulonda n'awangula, tewaliwo oyinza kutulimba n'ogamba nti Kyagulanyi tawangulangako. Era ffe tumumanyi ng'omukulembeze waffe. Simanyi oba nze ndowooza obubi, naye nze nnyina kye ndowooza nti ekyo kyeky'abangi, abangi bwe basonga bwe kyabikira. Bannayuganda bali mu nnaku. Eddy gwe oba ovuga V8 yo n'owetooloola ekibuga Kampala n'ofulumamu ebbali my friend, abantu bali bubi. Wano ekibuga e Kampala, wano mu Kampala abantu babaatisa naye ate ekibalemesa e Kampala musolo, ku buli kimu kiriko omusolo. Naye bw'ofulumako ebbali bannayuganda bali bubi muganda wange. Nti ky'ovola bukyalubanga lwa mindi Uganda tebangako na muntu gwe yali ewagidde nga bwe wagidde Kyagulanyi, kuba balaba Kyagulanyi alina ekiddako, alina essuubi, nti gwe tulinamu essuubi mu buli kimu. Eyo Uganda. Olwaleero toyina muntu gw'oyinza kulimba. Ogenda kulimba kyokuleka nti gw'ovuga V8 yo n'otuulamu oyina n'abasirikale abakukuuma, bakuwa abasirikale abakuuma, oyina buli kimu olaba, oba oliawo oyina ne kadi ye y'amafuta, oba oliawo ebintu by'oshoping ebintu biyitirivu nnyo. It doesn't matter. Ekikulu kiri nti kale gwe beera mu good life yo, naye ate leka kuteekawo musinzi na kumalamu baana bato na kumalamu bavubuka ne bana abalina essuubi mu Bobi Wine ate obajje ku mulamwa. Ffe tujja kubyogeranga, tetulina nnyo kiri awo, tujja kukyogeranga ekituufu kyabyo. Ffe ekyatukako ennyo ne tubeera nga tuvuddeyo tubeere mu byobufuzi bino, era yali komandi ya Kyagulanyi agamba kyetaagisa. If you don't care about the politics of your country, then you is a fool. Era nabagambye awo vidi evuddeko ne mbagamba politics afuga buli wamu. Ali mu makanisa, mu mizikiti, awaka waali, ali mu buli wamu kubanga ewaka taata ne maama, taata of course ye president, maama ye vice president, ba ministers we bali, abaana okitegeera, abawi b'amagezi be bataata, abawi b'amagezi ku nsonga ez'amaka be bajjajja ne basenga. That is politics. Oba omaze okukiteekawo, omaze okola eggwanga lyo nti gwe president, kati politics watandikidde ewaka, kati gwe ng'osuubira nti ebintu temugenda kati mu music nga musobola okubeera nga temuli byabufuzi byennyini, wabula ekyenjawulo ekibyawula mubivuze mutya? Bw'otegeeza ki? Oli president wa federation, oli president wa party, what do you mean? Bo ng'awo wennyini gw'osobola okumbuulira. I mean, lino eggwanga muleme kulowooza nti bwe baba bakuyise ne bakuwa V8, bwe baba bakuyise ne bakuwaayo millions 2, bwe baba bakuyise ne bakuwa kaadi y'amafuta, ne bakuwa abasirikale abakukuuma,
Tiligenda kukoma ku ggwe, eggwanga ligenda kutambula kuba ffe tujja kufa tuveewo, n'abalala bajje baffe baveewo, eggwanga ligenda kusigalawo, Uganda ejja sigalawo nga Uganda. Naye kijja ba kikwasa essanyu n'ennaku ng'oli mu bitabo by'abantu abali erinnya lyo liri mu bitabo by'abantu, kyabaana abo be baatutulugunyanga, be baalyanga ssente zaffe ze twawanga obutateeka malagala mu ddwaliro. Abaana abo be baaleetanga obuzibu ng'ebinnya birimu enguudo zirimu ebinnya. Abaana abo abaana baffe tebaasomanga. Abaana abo be baaleetanga obuzibu nga mu butuufu abantu baffe basoma tebafuna mirimu, kubanga naawe ozadde. Ffe obuzibu bwaffe tetulina buzibu bwonna we buli, obuzibu bwaffe we buli. Tetwagala nnyo okumanya mpalana yammwe gy'eva, wabula ate wagenze n'okisussa nnyo nti Kyagulanyi gw'ogamba. Ate kati ffe essuubi lyaffe, essuubi lya munnayuganda ono omulala, essuubi ly'omuntu wa bulijjo, essuubi ly'omuntu agamba nti tayimu egenda kutuuka tufune enkyukakyuka. Bobi Wine atuzuludde amaaso, Bobi Wine gwe tulina, Bobi Wine ly'essuubi lyaffe, ate gwe gw'omenya. Era gw'ogamba nga oli pulezidenti wa federation, oli pulezidenti wa party, oli sitwategedde kiki kye wabadde otegeeza. Byonna bikolebwa, byonna ne bikolebwa, naye Uganda tugenda kugirekawo. Eno Uganda tugenda kugirekawo, naawe ojja girekawo, nange ngenda girekawo, n'abatukulembera bagenda girekawo. Wabula tugiteeseteese tutya ku generation yaffe gye tutegeereddeko nti ekituufu kye kino. Obadde omu ku baleese omuyiko ettaffaali okubeera nga Uganda ezimbibwa, oba oli omu ku baleeta ensuuluulu n'ogisima n'egwa ggwe wansi, n'ogitema n'egwa wansi. Gwandaba muvubuka munnange, gw'oli biki? Mwannyinaze naawe brother, muganda wange, gwe taata, maama, senga, whatever, oba onsingako ku myaka, oba oli mu byabufuzi oba toli mu byabufuzi, oba oli munnabusuubuzi, oba oli munnakitone ng'oli mu entertainment, kiki ky'otadde ku Uganda? Kiki ky'olaba Kyagulanyi kyakuzibudde n'oteeka ku Uganda n'ogamba nedda kino kiri bwe kiti? Bino si bya mpaka, bino byakeera ku makya n'otandika okutegeera n'ogamba nti kati nnyina kutegeera bwe nti abaana bange future yange eri ku ki? Future yange ey'abaana erina kuba bweti ne bweti, ne weetereeza. Wabula buli we munaazinga emikono muti ne mubeera gye mubadde, mbalayirira odidde okutta ensuuluulu n'otema ennyumba yo kwegamba Uganda n'ogisaanyaawo. Tewali kintu kigenda kutuluma nnyo nga kubeera nga tuvudde mu nsi esigale ng'ate eyaffe nga mbi nnyo n'okusinga bajjajjaffe we baagireka. So baganda bange, njagala ebintu tutandika obbiraba mu butuufu bwabyo, tuleme kubuzaabuzibwa. Abavubuka ffe tusinga obungi, mwe basajja mmwe mulina abagoberezi, naye mu bagoberezi be mugoberera mulimu abalaba ekituufu, mulimu ababalaba jasinga babaagalako music wamwe, naye mulimu ababalaba ne basirika. Abantu mubadayivaatinga, mwogera ebintu nga bijja ku bannayuganda, bijja ku mulamwa ku bannayuganda. Tetumanyi kiki kye mulowooza, naye nga musooke mweddeko.
Gwolowooza kyandibadde kityanga industry yonna ewagira Kyagulanyi. Nga mwenna oba nababuuzaako lumu ng'omuyimbi ali eyo sooka ombuulire nsonga ki oyinza kuwa nsonga ki ddala ddala ekugaana okuwagira Bobi Wine? He's a revolutionarist. Munnankyukakyuka ayagala kuleeta nkyukakyuka mu ggwanga eyinza otuwa emirembe atukwatidde omumuli ffe tulina okumuwa amaanyi. Kati nga tanatuuka kunza omuwagizi gwe muyimbi munne ggwe ate ng'otagala gusimayo genda wa mwami Museveni. Mwami Museveni takyalina kyatugattako kati ssaawa zino ti mwami Museveni tusobola bwe tuba tugenze mu kalulu era okaba nga akalulu ka mazima na bwenkanya tujja kumusinga. Mwami Museveni tumukkiriza ajja kudda wali wabbali atuwenga amagezi eggwanga litambule nga si byakuyiwa musaayi. Wansi w'enjuba wano Katonda nga akyatwagala bannayuganda tetugenda kuyiwa musaayi. Mwami Museveni ajja kudda wabbali Kyagulanyi akwatemu eggwanga litambule nga tewali kuyiwa musaayi atuwe ku magezi n'abantu be. Kakati gwe musajja gwe awagira omuntu awagira jjajja mwami gwe musajja gwe jjajja mwami omwagaza ki nga waliwo omuvubuka munno nga waliwo omuyimbi munno gwe ddala ddala gwe omuyimbi mukazi gwe naawe musajja gwe omuyimbi. Lwaki naffe abawagizi mututama? Lwaki mututama? Abantu babawagidde ebbanga lyonna mwe bayimbi mufunye ne gavumenti egenza obalaba nezuula nenga mu music mulimu ssente nitandika okuteekawo ebintu okitegeera. Omanyi njagala mumanye mu byobufuzi olwo kye bayita divide and rule. Kati mwe abasomyeko ku butabo mwami Museveni akakatabo yakasoma n'akakubuka. Abina sectors be elements bwajjamu obutonotono nga buli mu mutwe. Asobola okujja waneno nga tuli bana n'atuvumyavumya ne twevuma ne tutandika okwevuma n'osojja naye nga mwe bamu. Kati wakati mu kwesojja bw'ojjaba toyagala ono ng'olopewa Museveni, ojjaba toyagala ono ng'olopewa mwami Museveni, ojjaba toyagala ono ng'olopewa mwami Museveni. Okwakalanga muli abantu bataano naye nga mwenna abayina ali mu kubakontrolinga. Kati ate bw'oba owagira omuntu ono nga tomuwa budde kubanga ekiruubu kyo nejjajja naye akuze nammwe mukimanyi nti era essaawa zino si lwakuba nti nno twagala nnyo obukulembeze bwa kitya just kukyusaamuko tulabe ku mukulembeze omulala tulabe ne Uganda empya. Naye kati wano bwe mubanga mutandise okwerumaaluma awo essanyu lye amanya bano abajega mbafunye. Bano abavubuka kati bwe kigwa ku bavubuka ab'omulugube, abavubuka abaagala essente, abavubuka abatafaayo ku nsi yaabwe. Mu ddwaliro Nakaseke waliyo eddagala nti teri, enguudo z'e Nakaseke nkole si nkole, wabula ate ye ne bamuyitira obukadde 100 adduka emisinde n'amanya nti kati bano mbamaze. Awo ye waatwagala. Kati okozeewo ki okuva mu katego ako? Olina kukola ki? 1. Fumiitiriza nnyo omanye Uganda gy'evudde ne gy'etuuse olwaleero. Bw'omala ofumiitiriza omanye Uganda waweeraga. Era lowooza na nnyo musajja gwe nawe mukazi gwe awagira jjajja mwami singa bukya ku makya. Kale ogenda kudda wa singa bukya ku makya mwami Museveni n'alokoka n'agamba naye Kyagulanyi jangu mujje batabani ngenda kubakwatirako kambawo obukulembeze nadda ebbali. Kati bw'abadde akuba akaledde ogenda kudda wa? Olowooza bannayuganda banaakulaba batya? Kubanga tewali kitasoboka busobola okera ku makya nga jjajja alokose. Ebintu bikyuka. Okitegeera?
naye mu abantu abalina eddoboozi, abantu abalina pages zammwe, mulina YouTube, mulina Facebook, mulina Instagram, mulinako millions z'abantu zibagoberera, tosobola kuyimirira mu kamera n'ogamba free all political prisoners. Olwo oyambye eggwanga lyo. Ng'abantu abakugoberera abayitirivu ennyo tosobola na kubayamba, mwabo mulimu abafaanizi bo be baasiba. Kera ku makya okozesa eddoboozi ogambe abantu be baasiba bonna tusaba bateebwe. Nga owekitiibwa Kasimu Nakibinge we namulaba juuzi ng'asaba abantu bonna ba political prisoners bateebwe bagende makooti bawozesebwe. Era gwe tosobola kukozesa gwe muyimbi gwe munnakitone munnakatemba gwe musajja gwe nawe mukazi gwe ng'okimanyi bulungi Bobi Wine muyimbi. Ffe tolina nsonga ki gy'otuwa, amazima ga Katonda mugu tolina nsonga gy'otuwa oba tuwagira Kyagulanyi. Otuwa nsonga ki ng'oli muyimbi munno? Kitegeeza n'ekintu kya wano ekya Uganda tosobola kukiwagira ng'oggyeko ebyati byonna olaba nti abadde muyimbi n'akeera kumanya n'afuuka omubaka wa paalamenti n'amala n'alamuza entebe ennene kati oyinza kutulimba ki nti tomuwagira. Jasito oyinza okumpayo ensonga bbiri lwaki oba towagira Bobi Wine gwe omuyimbi omukazi oba omusajja oba gwe munnakatemba kubanga that is art. Lwaki tomuwagira? Kozesa pages zo, kozesa erinnya ly'olina, kozesa amaanyi g'olina kubanga amaanyi ago g'olina ne following y'olina Katonda ye yagikuwa that favor. Wali abalala bangi nga tebalina following naye nga tebakusinga ebintu 100. Katonda ye yagikuwa eyo favor. Yikozese. Yogera ku bintu mu ggwanga ebinyigiriza abantu. Mutuswaza nnyo, mutuyuwayo nnyo, mutudisappointinga nnyo naddala mu abayimbi. Temugenda kubeera awo ng'ate ffe abawagizi Kenzo munnange that is nonsense. Tetujja babiibiyitanga tubabiibi tulina obbagambako ekituufu. Mpayo ensonga kiki ekikuwagiza jjajja mwami, mpayo ensonga lwaki towagira muvubuka muno, lwaki towagira muyimbi muno, lwaki towagira omusajja gwe wenyumirizaamu n'ogamba nti oyo nno ye yandeeta mu music industry kubanga alina ye ettaffaali yakutaddeko. Kyokka ate mpozi nga nze sisomangayo wadde ettaffaali n'erimu nti gwe ly'omutaddeko oba lyawo nga gye liri nga sirisomanga naye nsomye nnyo ate gwe gaakutaddeko naye nga gwe otuwa audience eno nga gwe otugamba nakola bwenti nali bwenti nakola bwenti no owa obujulizi obulabwako. Kati byonna nga biri awo tetwagala ekintu ekyo kukwata n'oyimirira n'oyogera amazima kiki ekigenda mu maaso mu ggwanga olw'okuba olina abagoberezi bo. Abayimbi mbavuddeko kangende ku babaka ba paalamenti nja kukiddamu nkiddemu temugeza ne mukemebwa ne muli essente ezisuubirwa okujja obbagulirira okukyusa mu mabaga agamu n'okuleetawo amateeka agamu ng'essente ze twawulidde principal ze yayogeddeko obuwumbi 55. Oba ne woba mubaka ng'oli wa NRM bannange ogenda bba olidde mu nsi y'olukwe. Bannange mulumirirwe nnyo ku bantu ba wansi. Ebintu biri waggulu, ekonome ekufuuse enkonome, ebintu bitabuse. Sabbuuni ali waggulu, sukaali ali waggulu, omunnyo guli waggulu, amafuta gali waggulu agatambuza ebintu. Nga lwaki ssente ezo temufuna engeri gye muzeesonyiwa kubanga mufuna emisaala mwenna, mufuna alawense mwenna, omulugube gwaki?
basajja mmwe ne bakazi mmwe esente z'omuwi w'omusolo mugenda kuzirya naye muziisa abaana bammwe muziisa abazzukulu bammwe ensi ekyali mbi nnyo ekyali mbi tukyali bubi nnyo so baganda bange ekyo ekintu ffe tuli eno tulaba era nja kuvaayo nzija mu kamera wano eno njatule buli omu buli anaazirya tukyanoonyereza bisiti bajja kujimba buli anaazirya ngenda kumwogera wano buli anaazirya ngenda kumwogera n'ali obukadde 10 ekyo kubanga busobola okuteeka eddagala mu ddwaliro Nakaseke busobola okuteeka eddagala mu ddwaliro Embalala busobola okuteeka eddagala mu ddwaliro Eggulu ebukola bulungi nnyo obuwumbi 55 mu buli just like that ng'ensi si nnungi abantu tuli bulungi bannayuganda bali bubi nnyo nze kali esuubula ow'e Nakaseke kano kali kasembayo kankamalirize eddakiika emu njagala okawulirize bulungi oluguudo lwaffe olw'e Nakaseke luli bubi disitulikiti y'e Nakaseke mugifeeko bajeti egenda okufuluma eddako mulowooze ku Nakaseke 2024-2025 era ejja fuluma mwaka gujja mu gw'omukaaga Nakaseke kubanga tugenda kugiyimba mpaka Nakaseke gye mwalwanira Nakaseke enguudo za yombi waliyo ebinnya waliyo buli kasasiro mwakakolako enguudo 2 Matugga Semuto ne mukolako n'oluguudo olulala lwe mwakakola kati Luweero Kiwoko Ngoma naye enguudo ezisigadde Kalule mpaka Nakaseke mpaka Kiwoko Lufu Wobulenzi Nakaseke Kapeeka Semuto Lufu enguudo ze Nakaseke enfu tewali nkulaakulana eyinza kujja mu kitundu ng'enguudo nfu mutukolere enguudo ffe abafaayo nga tumanyi nti nno tulina omugaso mu ggwanga lino tusobola okukyogerako akumatta kumira mpenda Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaala tekyabadaza ku Masaka Road Kiwawo ku Mityana Road Busunjo Baka Mende Kohima Road Bombo Road Gayaza Busiika Gayaza Kayunga n'okwetulula Mukono yonna saako mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo basoloza amayumba g'abapangisa era nga bazimba n'okuwa pulaani z'amayumba Ssenjale bebokka abakulaakulanya omuntu wa wansi n'okumuzzaamu essuubi leka nkwanjuli Ham Connect UG ye kampani egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina jangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakule room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 755936 ne noti 75515593 Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo.